Ensonga y'amalwaliro g'obwannannyini okulega ebisale by'obujjanjabi eri abalwadde yafuuka abaana baliwo mu kiseera ng'eggwanga lirwanagana n'enjege ey'okubiri ey'ekirwadde ki COVID-19. Mu kiseera ekyo abalwadde abasinga baasigalira kujjanjabirwa waka olw'embeera eyo. Nga bwe kiri nti ddembe lya buli muntu okufuna obujjanjabi, wabaddewo olukuŋŋaana olutegekeddwa aba Uganda Law Society ne Center for Health, Human Rights and Development lugendereddwa mu kubaganya ebirowoozo ku butya lino gye liyinza okukuumibwa. We're really interrogating this. What does a right to health for Ugandan look like? What does it look like in court, in a court of law, if I go and I say my dead body, my person, was detained by a hospital because of exorbitant charges? Mu lukuŋŋaana lunaateekerateekera Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza nga bwe balina enkola gye baleeta okuluŋŋamya ku nsonga y'ebisale mu malwaliro ag'obwannannyini. Tugenda kutuula nabo kubanga waliwo ebintu bye tulowooza nti nga gavumenti bwe tuba supportinga ne tubawa katugambe kati mu bya COVID ne tubawa oxygen nga tebagula tebajja kucharginga abalwadde. Waliwo ebintu bye tulowooza nti bwe tutuula nabo bajja kusala naye that is of course negotiation kwate tetulina legal framework eba forcing kyembadde mbaga nti tulina law eyo naye tetutegezaako okukola tuteekewo that framework nti tukapinge nti bw'oba ocharginga tosukka wano. Dr. Atwine era ayogedde ne ku nteekateeka z'okukola ennongooseza mu tteeka ly'ebyobulamu Republic Health Act erya 1935. Ono agamba nti eririwo kati kadde nnyo terisobola kuluŋŋamya ndwadde eziriwo kati okuli ne COVID-19. Tusobola okuteeka mu buwaayiro obutaalimu kubanga kati nga mu bya COVID bino tetusobodde ku enforcinga bulungi kubanga etteeka kadde. Ono agamba nti kaweefube waabwe yenna agendereddwamu okulaba nga bannayuganda basobola okufuna obuweereza obulungi mu malwaliro n'okulaba nti abasawo bagabeeramu. Tandika okuwa abantu obuweereza obulungi. Bwe najja mu ddwaliro oli n'atajja okundaba mu budde nga tewali nsonga, nina okunnyonnyola lwaki sirabye mulwadde mu budde. Atwine agamba nti waliwo amateeka mangi ag'ebyobulamu ng'etteeka erikaka abaana abato okugemebwa kyokka nga mu bantu abakulu teririiwo, ng'alowooza nti singa etteeka ekika kino libaddewo mu kiseera kino lyandiyambyeko ku nteekateeka y'okugema COVID-19 abantu gye babadde tebanettanira nga bwe kisaanidde. Etteeka eryo lijja kukyusibwamu era bwe tunaalitebolingako for discussion tugenda kiteekamu wadde nga tetunnaba kutuuka ku ekyo. Naye kyandibadde kirungi abantu ne bamanya nti bwe bategemesa baba risk ku bannaabwe. Kyokka kinogaanyizza ng'okufuna obujjanjabi bwe bulina okubeera obuvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda so si Minisitule y'ebyobulamu yokka. Juma Kiriya, NTV ku ssaawa emu.